lyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu Parliament nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tanga Odoi ategeezezza nga bwe bagenda okusala amagezi okulaba nga babaka abagobeddwa baddayo mu Parliament. Ku babaka abagobeddwa kwe kuli Peter Sematimba, Abiriga Ibrahim ne Mulindwa Sozi Isaac. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kyolekedde okufiirwa ababaka abawerako mu lukiiko lwa Paalamenti olw'omulundi guno ogw'ekkumi olw'emisango egyekuusa ku byokulonda egibavunaanibwa ababaka ab'enjawulo. Nga tewannayita na mwezi okuva Paalamenti ey'ekkumi lwe yaggulwawo, ababaka ba NRM 3 be baakagobwa olw'obutaba na buyigirize bumala. Akulira akakiiko ka NRM akakola ku byokulonda Tanga Odoi ategeezezza nti ekibiina kyeteefuteefu okulaba nga ababaka baakyo tebaggyibwa mu Paalamenti era nga n'abo kkooti be yajjayo baakuyambibwako mu kujulira kwabwe. If they appeal, they still remain candidates for the party. And therefore the responsibility of the party is to give them support. Ekibiina kya NRM kyakafiirwa ababaka 3 omuli Peter Sematimba, Isaac Mulindwa Sozi ne Ibrahim Abiriga. Banja abali mu kuwera ennemba n'emisango gye gimu omuli amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Jacob Olanya, omubaka w'Erwemiyaga Theodore Sekikubo n'omubaka w'Ejjinja Nathan Nabeta. Tanga Odoi era avuddeyo n'ategeeza nti bwe yali akola emirimu gye mu kamyufu k'ekibiina yagezaako obutekkiriranya bwe yafalaasira bannakibiina okukakasa empapula zaabwe nga tebanneesimbawo naye n'alemesebwa bannamateeka abamutegeeza nti si buvunaanyizibwa bwe. We were willing to vet those papers ourselves, but the legal team advised us that we didn't have the legal mandate because we are not the examining body. So we sent all candidates who had sat their exams of O and A level in Uganda to UNEP. And once UNEP certified and confirmed to us in writing, we then nominated them. Okwerumangana okuli mu kibiina okusingira ddala mu kakiiko akawandiisi, Tanga Odoi agambye obwannakyegwanyizi n'obukulembeze obutali bulambulukufu ze zimu ku nsonga ezivuddeko entalo ng'olwa Ssaabawandiisi Justin Lumumba ne ssentebe w'abavubuka Robert Lutalo. Not sure. I've not write up about Lutalo. I've only been reading in the press that Lutalo has a big top problem with Secretary General. Now, if they have a problem with Secretary General, it's like having a problem in a bar. If you have a problem in a bar, would you come and dismiss a worker? It is simply people getting obsessed with power and thinking by getting obsessed with power you can rule and reign. The world now, no one rules and reigns. So if Secretary General wants to rule and reign, she can only do that within the perimeter of her house. Olunaku lw'eggulo Ssaabawandiisi wa NRM Justin Lumumba yagobye ssentebe w'abavubuka mu NRM Robert Lutalo mu kuwanyisiganya ebigambo ku nsonga ezitaategeerekese. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire.